Yes, Butarevu, nsonga za Brisher Kash kwegwanyiza Derrick wa radio. Nsonga zivira ddala ku Muna 256 okuva le twayingira eggulire ly'Ebisiyaga okuva ku olwo omwami ono Derrick ali single era ensonga ezimufuula single kitegeeza ababeera bamusakinga babeerawo mbungi. Bampita Vicky omukutu kwensinzidde ndi ku Vicky exclusive era nawe kwokyali. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleke like mukwana gwange abo banga atonda jikampira nawe hatanda twengako mbutongole mukwano nkusabye subscribinga bomala okusubscribinga bambi kwata mukareka je mukigambo personalize okantire mukigambo all wengamira turn on that notification bell ensongo jazifunira ddala bulungi nnyo nyini ddala hajja tikalo daberawo nnyo kulomberedwa kugwe alina ebizibu ebyenjawulira nga kugamba mweyunire ku namba esembya 067 ajja kuba ate akuwera ddala ekisinga omwaka nga gutandika kale bomaze okubeera nga ate hojikansimbulira like gamba muno nti tusimbudde munange Brisher Kash yavudde nabeera nga ate alaga interest ye eri omwami Derrick wa radio oba Derrick wa Muna kiba kikyakola Derrick wa Muna eyali Derrick wa Muna tekinaba kubeera confirmed obanga ababiri bano bayawukana Muna ne Derrick naye ate okusinziira ku Brisher Kash bya postinze alaga nti newankubadde embeera y'obwaloni luma era yegwanyiza omwami ono agamba Derrick oba oliawo amulabamu ebisaanyizo essaawa zino ebiyinza okumakinga n'ebibye. Jjukira ne Brisher Kash yayambalako dda uniform y'abakolaki y'abamenyekeddwa emitima era nga kala gye baamutungira oba abaana ba uniform oba kati mwamutungira kala ki. Anyway, Derrick yavayo emabega nga ensonga za Muna 256 zikyagendera ddala maaso za Ebisiyaga abiryata bya LGBT navayo nemba wa information abasinga mwagimanya buba tewagimanya osobola okugenda mu previous video zaffe then nosooka checkinga information eyo nebeera ng'ogifuna bulungi such that emboozi eno egatta kuziri. Kati bwe yavaayo Derrick mu bigambo yategeeza okusinziira ku live gye ba recordinga yali ne bane ne bamubuuza ku Muna neyewakana Muna era bwatyo n'alaga nti amwegaana okusinziira ku bigendererwa byabwe ababiri gye byali byawukanamu. Kati mu mbeera eyo okuva ku olwo Derrick taddanga mukola video na Muna so ne Muna taddanga mukola video na Derrick. So abasinga abali ndooza begwanyiza dda Derrick batandika okubeera nga balabako ku mukisa awo mu masekati awo gwa Derrick okubeera ng'oba oli awo atwalibwa. Kati munnamungi w'abawala oba munnamungi w'abakyala abegwanyiza Derrick mwe mwabadde n'omukyalo ono Brisher Kash wabula ate mu comment section okusinziira ku advice ez'aba followers be oba abantu ab'enjawulo ababadde mu comment section ya Brisher Kash nga bamugamba munnange okwagala okwegwanyiza Derrick tekyandibadde kibi naye obuzibu babulaba wamu. Bamubuuzizza onoosobola okulabirira omwami nga wankoko wakola mu kathimbi oba naawe ogenda kubeera obala Derrick bulungi bwe mu wallet nga tobala Derrick bulungi bwe ng'omuntu. Anyway, zeze ensonga zengeze maaso n'okubeera nga ate oba oliawo nkugiragirayo kawe eziri kutambula olunaku olwaleero osobola naawe okubeera ng'otwengakawo mu comment section ku kiki kyolowooza ddala kapo yaba neesobola omatchinga.